Sake I'm asking if my husband does not take care of me. Tayagala kumanya oba tulidde oba tetulidde nga n'emmere agigula lwaliwo wano ate ng'alina effuga bbi tayagala asange nga nvuddeko ewaka kyokka nze mba ŋŋenze kunoonya kyakulya nsobola okumweyambulula. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمر الله واستحللتم فروجهن بأمر الله. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba kimala bumazi omuntu okufuna omusango okugayalirira abo balina okulabirira ategeeza omukyala n'abaana. Kimala bumazi omusajja Allah omuteekako omusango singa asulawo obuvunanyizibwa oba okulabirira omukyala. Ate Nabi sallallahu alayhi wasallama n'agamba Allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayn ay alhiqu al-haraja wal-ithm. Ay Allah nkusaba oteeke ekibonerezo n'omusango ku musajja oba omuntu yenna abuzaabuza haqqi z'abanafu abameka? Abanafu ababiri. Wadda'ifayni huna abanafu ababiri nabbi byalategeeza wano almar'atu wal yatim, omukyala ne mulekwa. Abo abantu mu nsi eno be basinga obunafu kubanga Allah yakola omukyala mu butonde bwe nga n'owomusongamu olugalo asobola okukaaba. Kati embeera ze za bunafu. Ate otunya ne mulekwa naye talina kitaawe asobola mulwanirira bamulyaza amaanya mangu. Nabbi yasabira buli muntu yenna edduwa embi agezaako okulyaza amaanya haqqi zaki z'abanafu abameka? Abanafu ababiri. Kati so nabbi yali mu hijjatul wada yagamba istawusu bin nisa'i khayra, mbalamira bannanga abakyala mubayise bulungi. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amrillah, abakyala abo mwabafunanga Allah yabalagidde mubawase. Wastahlaltum furujahunna, Allah n'abakkiriza n'okubeerako nabo mu nsenga z'obufumbo nga kiragiro kye. Kati istawusu bin nisa'i khayra, abakyala mubayise buki? Mubayise bulungi. Kati omwami yenna atalabirira makaage ng'agayalira obuvunanyizibwa bw'ewaka fahuwa athim, alina omusango omunene maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so abaami nkimanyi wano tebaliiwo naye tutye Allah eri abaki? Eri abakyala bagenda tulemesa okuyingira ejjana nga batusika amakanzu olw'obuvunanyizibwa bwe tweteeka mu nsingo ne butulema okutuukiriza. Nze teri kintu kinkwasa nsonyi na kintiisa nga kutuula mu maaso ga muzadde n'akugamba nti nkuwadde muwala wange Fatuma. Ekigambo ekyo nkitya nnyo mu muzadde ng'akyogedde kubanga aba ategeeza nti obuvunanyizibwa bwonna bwe mbadde nabwo obw'okumuliisa, obw'okumwambaza, obw'okumujjanjaba okuva na leero mbwejjeeko mbutisaani? Mbutissegwe. Kale abasajja abasinga tebakirowooza naye omuzadde kyaba ategeeza nti nkufumbizza muwala wange Fatuma, mukuwadde abeere mukyala wo. Aba ategeeza obuvunanyizibwa bwonna mbukoze eki? Mukutisse. Kati so abaami abakola ekyo tebeeyisa buki? Tebeeyisa bulungi. Ekyokubiri, omukyala ono agamba nti omusajja tayagala nve waka ate ngamba ngenze kukola ki? Ngamba ngenze kunoonya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba wala takhun man khanak, tokumpanya oyo akoze ki? Akumpanyiza. Kituufu omusajja takulabirira bulungi n'ate tokkirizibwa kumwewaggulako kufuluma mu maka nga takoze ki? Nga takukkiriza. Omukyala yenna afuluma ewaka nga bbaawe tayagala afulumewo fahiya nashiza, mu Busiraamu abalibwa nti kyetwala. Nera omukyala waafuuka nashiza nga kyetwala tasqutu anha nafaqa, mu Busiraamu obuvunanyizibwa bw'omulabirira omugulira emmere buba bumaze okuvaako. Singa ofuluma ewaka nga sikukkiriza n'ogenda n'okola n'ogenda n'okuba ekyeyo n'ogendako ewammwe, eryo ebbanga ly'omalayo lyonna sikakatibwako kuliisa
sikakatibwako kunywesa kubanga sinze yagambye ofulume waki ofulume waka